nga basajja bagenda maaso n'okuleka nti bamubonereza emyaka 12 egyamaze okuyitawo mu kaseera kano Misiri ekulemberwa munnamagye Abdul Fattah al-Sisi ate ng'ono y'omu ku baali baduumira amagye mu kaseera aka Muhammad Mursi ng'akulembera eggwanga Misiri. bwe buti mu Inside Story. Bwali bwati mu The Inside Story wabula nnyo kuba nti okyataddeko ogenda kukkiriza ate tugende tutandikire mu ddwaniro erya Russia Ukraine olw'ensonga nti America ayimirizza ebyokuwansi byonna ebadde bigenda munda mu ggwanga eryo Ukraine esattira. С днем Великой Победы! Ура! Tutandikidde ampuliriza mu ddwaniro eggwanga ettibwa erya Russia birungi si birungi eri ensi mukwano gaffe eyitibwa Ukraine olw'ensonga nti abasajja bayitibwa Abamerika bavudde mu mbeera Donald Trump omanyi wakwegayirira wakwata mpula wa bigambo bingi yekyanga essaawa yonna kale n'amawulire getugenda maaso n'okulabika nti tulina ku mmeeza eya The Inside Story gategeezezza nti America ayimirizza ebyokulwanyisa ebadde bigenda munda mu ggwanga eryo awo tugenda okulabika nti tutandikira naye nga kansoke nkujukize nti ennaku ziri 1225 emmundu ng'evuga wakati w'omusajja ayitibwa omu Russia n'omusajja ayitibwa ampuliriza omu Ukraine tebagenda maaso n'okulabika nti munnange bapowa abasajja bayitibwa Abarussia tebagenda nga ku maaso n'okulabika nti bapowa basigadde bakekeza ennyago kakati ng'oggyeko kiri ekyokuba nti eggwanga lino balikuba missiles balikuba drones ne rockets. Abarussia nabagamba nti ekiruubirirwa eky'olutalo kibaliko mu kaseera kano kwe kugenda maaso n'okuwamba ebitundu by'eggwanga lino eriyitibwa erya Ukraine kale nnabukedde olunaku olwaleero amagye g'eggwanga eriyitibwa erya Russia gongedde okusensera tawuni eyitibwa Pokrovsk bongedde okusembera mu tawuni eyitibwa Konstantinivka era nga bagamba nti zino crucial Army supply routes ez'amagye g'eggwanga etibwa erya Ukraine era nti singa abagenda maaso n'okulabika nti obaolyawo bawamba wano banaaba bakubye eggwanga lino ekkonde evvannyuma Ukraine banaabeera bamukubye ekkonde evvannyuma okusinza ku ebyo ebigenda maaso n'okulabika nti bivaayo mu Russia omupiganaje omu Russia ayongera okulabika nti munnanga akubye ddala enkebete Pokrovsk bakonkona ekitundu ekiyitibwa Konstantinivka era bagenda maaso n'okulabika nti bakonkona nkubulidde nti ensonga y'omu Russia wano yeri ku kintu kimu kuwamba bitundu bya ggwanga eriyitibwa erya Ukraine. Vladimir Putin akiggumizza era nti kimulimu nteekateeka nti newankubadde eggwanga lyamulemu okuwamba omulundi gumu yagenda najja nga ayagala liwamba omulundi gumu ne bigaana kakati amawulire agaliwo gagamba nti Russia eggwanga badde aliwamba mpolampola ekitundu kyeyakawamba ng'obaze regions oba oblast zonna zawambye ku ggwanga etibwa erya Ukraine osobola okufunamu Uganda nga 2 oba 3 ebitundu byawambye kati ye agamba nti kale tezifudde adda na lusogo era kyasobola okulabika nti alagawo ebitundu by'eggwanga eryo ampuliriza ebiwerako agenze maaso n'okulabika nti abiwambye era nga naye kimu ku bibadde bikyalemesezza oba olyawo enteeseganya okulabika nti zivaamu akalungi olutalo olwo lugende maaso n'okulabika nti lukomekkerezebwa ekikyalemesezza ye Vladimir Putin omukulembeze wa Russia okukiggumiza nti ebitundu byonna bituwambye ku Ukraine byaffe kati kalumanywero w'amaanyi asinga kubeera wano. Russia agamba nti ebitundu bye tuwambye ku Ukraine tebiddayo. Jjukira nti ebitundu bino yateekayo dda n'abakulembeze bamukulembererako n'okulonda balonda beeyisa mu ngeri y'Abarussia era ye Russia agamba nti kati bano batuuze be Ukraine kino tayagala kukiwuliza agamba nti ojooga musajja gw'ojooga mujooga. Vladimir Putin agamba nti ebitundu byonna byawambye bya Russia kati eyo yemu ku nsonga ennene etasobola kulabika nti ampuliriza esobozesa Ukraine okussa omukono ku ndagaano olutalo lukome. Russia mu kujooga Ukraine amugamba nti byonna bye nawamba byerabire. Kakati ekyokubiri ye Russia agamba ono nti ebyokuyingira mu NATO togezaako yadde obiyingiramu NATO toyingiranga mu NATO ne buli baddi ekyo kyandibadde kyangu kubanga basobola okumulimba naye ekisinga okubeera ekinene omuziziko eri Ukraine omusajja agamba nti ebitundu byonna byempambye byange. Ukraine alina okutya nti omusajja ono bw'omugamba nti ebitundu byawambye byonna bitwale olutalo luggwe kitegeeza nti alidda n'atwala ebirala
ejja kufuuka nkola nga mu 2014 bwaliko bye yatwala era ajja kukomawo akole ekintu kyekimu. kati Ukraine egamba nti nedda tulina mukomye kati byawambye byonna bituddize. Russia agamba nti nedda, jjukira nti olutalo bafiiriddwa ssente, bafiiriddwa abasirikale aba Russia. Kati bagamba nti bw'olukomye kati nga tebalina kye bafunye babeera baviiriddemu bwemage, babeera baviiriddemu kayabwe ku lw'e Masaka, embeera nga bw'etambula. Kale nno mu kaseera kano ngenda kutuusa wani bagambye nti ebyokulwanyisa Ukraine ate byabadde asuubidde okulabika nti akozesa obaoliawo yeetase ku musajja ebirala bibadde bijja. Akaseera kano America amaze okulabika nti abiyimirizza naye nga tetunnaba kutuukawo nga tukyali ku sayidi y'omu Russia. Twategedde nti abasirikale 300 abalala bamaze okulabika nti bambala bava ew'omulwanyi omulala gwe bayita Kim Jong-un, mukulembeze eggwanga etibira North Korea, alisiivinga emirambo nga bw'asindika abapya. Yes, waliwo video eyavudde Pyongyang nga bakulengeza President Kim Jong-un, mutabani wa Kim Jong-il, muzzukulu wa jjajja Kim Il-sung, nga alisiivinga might ez'abasirikale ab'eggwanga etibwa erya Ukraine, rather eggwanga etibwa erya North Korea abafiiridde wakati mu lutabaalo olugenda mu maaso munda mu ggwanga eryetibwa erya Russia ne Ukraine munda. Bapiganaje tetwategedde babadde bameka naye nga keesi ez'abafu zalabiddwako nga Kim aziteekako fulaga nga bakubira salute bava ku kyeyo naye nga bakulisizaayo mu keesi nga bakomeddeyo mu bokisi nga bafu. Abacuba ba North Korea abawerako bakomeddewo mpuliriza mu keesi, naye mu mbeera eyandibaddewo nti Ukraine rather eggwanga etibere North Korea nti bandibadde kino bakivaako buvi. Munnange basindise balala. Kim tatidde again nti bafudde of course tetumanyi muwendo si bangi of course naye nga bafudde era bazze bafa. Russia baddiza mirambo bagenda bayambe ku Putin ne bazzayo mirambo, naye ekyewuunyisa nti North Korea emaze okulagira emitwalo emirala 3. Kim abayina abaana bangi abagenda nti kakati mugenda alisiivinze emirambo naye tekimuyigudde ttama, asindikidde munywanyi we emitwalo emirala 3 bagenda kuyingira Russia essaawa yonna. Yasooka n'amuwayo omutwalo, bamu baafudde, kati amugambye kankwongera emitwalo emirala 3. North Korea bakibuli okufa tebakuutira amagambye nti yarisiivinze emirambo, kati ate ayungudde abalamu emitwalo 3 bayingira mpuliriza eddwaniro balwanireko munywanyi ayitibwa eggwanga, munywanyi ayitibwa Russia Vladimir Putin, mukulembeze eggwanga eryo, ebintu nga ebitambula. Kakati side yewe ekitibwe kiri bategezaako nti bawamba ebitundu ebirala bongedde okusensera bagala okuwamba province ya masekati g'eggwanga essame bakonkona wano ku kibuga ekiyitibwa Pokrovsk. Ekyo bamaze emyezi ng'etaano nga bagezaako okukiwamba, obusajja bukyaganya obwa Ukraine ne butegeeza nti waliwo kosamu advance amagye ga Vladimir Putin gongedde okusemberera ekibuga kino gaagala okukitwala. Kakati nga tuzze ku side y'omusajja ayitibwa omu Ukraine bagambye nti birungi si birungi, omukulembeze eggwanga etibwa erya Ukraine tabitegeera. Bagamba nti akaseera kano ng'Omurussia awanzeemu Gia waliwo kibayise increased Russian aggression. America nga amaze okulabika nti amutegeeza namugamba nti owaayi ebyokuwanisa tugenda kuba tubikwatamu, ojja kwebeereramu, olina okukkiriza by'oyina. Maka ga bukulembeze bw'eggwanga etibwa America, the White House bafulumiza amawulire ne bategeeza nti bakatinze off some weapons deliveries to Ukraine. Ebadde birina okgenda ebadde birina ampuliriza okgenda. Bagambye nti Defense Department y'eggwanga America bakoze review bazzemu okulabika nti beetegereza ebyokulwanyisa ebadde bisindikibwa munda mu ggwanga etibwa erya Ukraine ne bategeeza nti military support and assistance to other countries bagenda kuba bali reviewinga era negenda kulabika nti ekosezaamu n'eggwanga etibwa erya Ukraine ebimu ku byokulwanyisa America byabadde yatikkedde bigende bamaze okulabika nti babiyimiriza. Kale n'omukulembeze w'ensi Ukraine bamuyita Volodymyr Zelensky ategeezezza n'agamba nti it would only encourage the aggressor to continue war and terror rather than seek peace. Nti America kyakoze okuyimiriza ebyokulwanyisa ebadde byolekedde eggwanga lya Ukraine basigale nga beerwanako. Agambye kigenda kuwaga musajja ng'akimanyi tetukyayina weapons, ng'akimanyi tetukyayina atuyamba, agenda kwongera kutulumba era ebyokuteesa tajja kubibeerako, ng'akimanyi ateesa n'abanafu. Mbeera nga bwetambula batidde America
mawulire gafulumidde mu White House nti Trump agambye ebyokwonsibadde bigenda nedda biyimirire newankubadde nga Defense Ministry eya Ukraine egamba akadde kano tebannaba kufunawo tebannaba genda maaso nakobeka nti munnange bafunawo notification yonna okuva mu America nti ebyokwonsibadde bisuubiddwa okgenda tebikyagenze. America abadde asindise billions of dollars in military aid nga buyambi buno bugendera eggwanga etibwa Ukraine kasokedde ng'olutalo lutandika era abadde biggest funder ow'eggwanga eriyitibwa erya Ukraine wakati mu lutalo. Kati ebyokulwanyisa mu kaseera kano gawonza okulabika nti balangirira nti tebigenda kuddamu ampuliriza kugenda akaseera kano oba kale nti babisazeeko kiteeka eggwanga lino erya Ukraine mu kaseera akakazigizigi n'olwekyo balina okusigala nga beeraliikirivu nnyo akadde kano ebintu nga tugenda maaso nokwekali tubirengera wenna ataddeko Pal FM ekula eri omuntu wa bulijjo. Kale no tulindiridde Ukraine egenda kulabika nti ekula ki naye gye bavuddeko amawanga mukago ogwa NATO era gavaayo nago ne gagenda maaso nokwabika nti munnaye gategeeza mawanga mukago ogwa NATO baba tubategeeza ne bagamba nti bagenda kufuba nnyo okulaba nga singa wanaabawo gaapu yonna erekeddwawo eggwanga ereetibwa erya America bajja kuba basobola bulungi nnyo okugikavalinga naye nga America asigadde nga biggest funder. Bategeezezza nti territory ey'eggwanga lino ewerako abasajja abarasha bagenda maaso n'okulabika nti bagitwala. Currently essaawa eno yennyini we twogerera ebitundu 20 ku buli 100 ku bitundu by'eggwanga erya Ukraine biri under Russian control. Newankubadde nga Russia afunye losses akoze heavy losses mu lutalo abasirikale bafudde mbagambye nti n'abe North Korea abawerako babaddizzaayo mu keesi abadde yetafaayo kukola slow progress bakola advances nga za mpola mpola era balangiridde nti region yitibwa Luhansk eno mu kaseera kano eri fule under Russian control. Russia ebyokupapa yabivaako kati olutalo buluba nga lukyagenda maaso nga teruwedde akakodyo ka Russia kabadde nti kambabuzeebuze nga anaateesa nkubekube Kiev n'ebibuga ebirala eno nga mpola mpola era babadde bajja bakola siro advance mpola mpola mu Russia awamba mpola mpola kasita awamba ekyalo ng'asirika ng'atandika ku kirala mpola mpola yebadde strategy yaabwe. Kakati tugenza okutuuka olunaku lwaleero nga kumpi ebitundu mpuliriza ebitundu 20 ku buli 100 eby'eggwanga lino abasajja mpuliriza babirina. Russia egamba nti Luhansk abali mu ngalo 5 Luhansk abali mu ngalo 5 embeera nga bwetambula kino kyekisinga okusanyusa Vladimir Putin omukulembeze wa Russia okulya nti amagye ga Russia galina bwe gaseetudde olwanyi ekitundu ekyo nga kizze ku Russia yasanyuka busanyusi n'ekisinga okwewunyisa nti ono Russia awamba eggwanga lya Ukraine alina n'ebitundu nga ye Russia nga tebiriimu bantu eggwanga lisinga okubeera obwaguuga okwetuula ensi yonna balina kumpi time zones esoba mu 10 ng'eno ssaawa ndala n'erindala Russia yensi esinga okubeera obwaguuga abamu bagamba nti yandibadde na continent namba esangibwa ku olukalu olwa Bulaaya ate ekulosinga n'egenda paka mu Asia ensi nnene ensi bwaguuga naye abakulembeze baayo still baagala okutwala ettaka eddala. Russia eyagala efuge Ukraine baagala bafuge Georgia baagala bafuge Grozny n'ebitundu ebirala naye bagambye nti ebitundu ebimu eby'eggwanga erya Russia tewali na bantu nga Russia yazimbayo just bases z'amagye nga n'omuntu asobola kuwangaalirayo balina ebitundu already nga tebiri occupied naye kino tekigaana Russia kwongera kulabika nti akonkona ayagala eggwanga eritibwa erya Ukraine lyonna kumpi alitwale. Province ya Masekati gye bayita Dnipropetrovsk batuuse
era batandise okulabika nti nayo baluwana mpolampola bagende maaso n'okulabika nti munnange oba oliawo bagifunza bagitwalire eddala nga bwe tubirengera. Kale nembeera bwetyo bweri Russia eggwanga etibwa erya Ukraine alyagalako kopi kati Zelensky yeraliikiridde Donald Trump omukulembeze wa America amaze okulagira obuyambi obadde bugenda mu Ukraine bonna buyimirizza. Вас с днем Великой Победы! Ура! Mwabale nnyo kuba nti mukyataddeko Pal FM ekulayira omuntu wa bulijjo oyinza omukugulukungunuhu wajja kukkiriza nkujjukiza bannaffe ba Zainab Mujuzi Tailoring Center bali wali e Namasuba mu Kikajjo bagamba nti batuukirire bakuwe ebyambalo eby'obusiraamu ebiriko byogenda okulabika nti munnange ebyambalo ebiriko ebirungi ddala toweetaaga kugenda bweru wa ggwanga akaseera kano genda bakuguze engoye ziriko gwe asuubula nawagula mu kamukamu bali ku noti 752 22 40 40 075 22 40 40 bagenda kuguza oba bakusuubuza jiribabu ez'omulembe balina screwveels ez'omulembe balina tabanis balina habaya balina chuni balina sharia balina fabrics na buli kalonda yenna gwe weetaaga ate nga bagamba nti n'okutendeka batendeka abaana ebyalaani ne babiyiga mu bbanga tono nnyo nga ate bataddeyo akasente katono ddala. Abaana ab'obuwala n'abakyala nga mwagala okuyiga emirimu gino mugende balina ekisulo ate nga balinawo n'omuzikiti ekifo kirungi nnyo ekyenkanidde awo naye nga bagamba nti bw'oba oyagala okulaba ku bye bakola osobola okugenda ku mukutu ogwa TikTok. Yes, bagamba nti genda ku mukutu ogwa TikTok osobola okulabika nti munnange olaba ku bye bakola omukutu ogwa TikTok ojja kuba olaba jiribabu ze balina olaba etabani zifaanana zitya habaya kikaaki ze balina ze chuni zonna omukutu ogwa TikTok Zainab Mujuzi Tailoring Center ogenda kuba olaba bulungi nnyo. Bagamba nti genda ku TikTok osooka olabe bye balina oba bye bakola oluvannyuma ogenda osuubule omukutu ogwa TikTok oba akaunti yaabwe eri Zainab Mujuzi Tailoring Center naye ng'osobola okulabika nti munnange obakubirako bannaffe bano osobola okuba nti obakubirako aba Zainab Mujuzi Tailoring Center essimu eri noti 752 22 40 ne WhatsApp kweri noti 752 22 40 ojja kuba ati munnange obafuna abulungi nnyo buli kimu kitambule ebbala. Kale nno nkujjukiza aba Pure Herbs Clinic bakujjanjabisa eddagala nga lya butonde omwami nga oli wakozesako enkola y'okwezannyikiriza onafuye tokyalina maanyi ng'omwami prostate egaziyo omusulo gujja bagwesiba ofiisa kumukumu naddala mu budde obw'ekiro munafu alina obuuka mu kawago bakoledde ecupa ya prostate herb ku mitwalo 4.5 zokka. Alusa zikutawaanya kikeeto muliro mu lubuto tofuluma bulungi genda ofune alusa herbs awutawanzibwa infections olumwa mu ndira ovamu amazzi agalimu olusugu asanyalala olumwa omugongo bagenda kujjanjaba ku mitwalo 4.5 zokka. Pure Herbs Clinic bakujjukiza nti bali Kyebando Central emabega wa Butaba Supermarket batuukirire bakujjanjabe ku mitwalo 4.5 ate nga bagamba nti osobola okuba essimu eddagala ne balireeta wonna wooli. Pure Herbs Clinic bali ku noti 752 98 24 noti 752 98 24 41 oba okube ku noti 767 31 82 19 bannaffe abo nabo ojja kuba ate bafuna bulungi. SH Family Hardware kukubira genda ku headquarters eza district ewa Kiso nabo webali balina buli kika ky'ebizimbisibwa ebya plumbing cement mu bika byonna misumaali tanka mitayemu sengenge mataala oteekateeka kuzimba batuukirire aba SH Family Hardware wali ewa Kiso osobola n'obbakubirako ku ssimu noti 7 noti 3454 noti 7 noti 3454 ojja kuba ate bafuna bulungi. Ate nga nkujjukiza eggonero ery'omugongo bano bali wali Kawempe ku 5 maaso ga katale ekizimbe ekya Kawempe Shopping Arcade bazze kujjanjaba mugongo n'amagumba bakafulu nnyo bagamba toddamu kulowooza kugenda bweru wa ggwanga tebakulimba nti ogenda kuwonera ebuyindi bono tewali bagenda kukuwonya bagamba nti sooka obagezeeko bagenda kuba bakujjanjaba owonere ddala ove mu kagaali ove ku muggo oleme kuddamu kikijjana nga weebase kasita awulira ng'omugongo gukuluma beekwate kuba ku noti 75 19 33 noti oba 0764 51 5835 bakozesa enkola etibwa therapy treatment massage
home care treatment bagije kujja ewakaawo bakujjanjabe owone bulungi nnyo bagamba nti enkola gye bagenda okulabika nti bakujjanjabiramu ya mulembe nnyo tugirabangako gendayo munnange bakuteekewo ko ku mashini egende maaso n'olabika nti ekutereza omugongo amagumba gasesitoni ganyiga nerves obanga omugongo gukuluma gendayo mu bannaffe bano bali ku noti musa 5 19 33 noti bagamba nti gwe osanyalala mugejjo kiwanga bigere bizimba bikuma omuliro obanga amagulu gaggwamu amaanyi wamulendwadde endala nga ennyingo gendayo bajja kulabika nti munnange bakujjanjaba ab'eggonero ery'omugongo ekawempe maaso ga katale ekizimbe kya Kawempe shopping arcade noti musa 5 19 33 noti 0764 51 58 35 wajja kuba ate obafuna bulungi tukyali ku Pale FM kulira omuntu wa bulijjo tukumbuzamu katono wano tugenda kukomawo tukyali munda mu bisenge by'amakulira ag'entalo America ekitebe eky'ebyokwerinda Pentagon bafulumizza alipota ku nnomba ze bakula ku Iran. MTN Voice Bundles ziri bei dondolo okukubira emikutu kyonna mu Uganda. Funa eddakiika 25 ku nusu lukumi zokka. Okuzigula nyiga star emu star 2 olonde daily bundle oba kozesa My MTN app oyogere ku bei dondolo ne MTN kubanga bwe twogerera awamu tewali kitulema. MTN enkola n'obukwakulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. Kankwanjulire kawampologoma obwakabaka akolebwa okuva mu nteekateeka y'emmwanyi terimba akawoowo eddekende ono kawa yennyini ali mu mpimo bya grams 2 5 10 25 5 ne kilo emu ate ng'ali ku bbeeyi esobolwa buli omu. Abazadde ng'abaana baddayo ku ssomero mubagulire kawa mpologoma anti awagala obwongo oteekateeka kwanjula weekwate kawa mpologoma omusiiko obulungi onyumisa omukolo gwo afunika ku muganzirwaze katwe mu supamaketi ne maduuka gonna. Omusuubuzi tukubire ku 0703 62 57 13 ne ku 0779 11 14 6 oba ku 0784 43 22 14 nywa ku kawa mpologoma okakasize ddala nti emmwanyi terimba. What is that? Crunchy, yummy. Oyagala obumpwakimpwaki obugenda okuteeka kamwenyumwenyu ku matama buwoomu era ng'obufuna mangu nkwanjulira Newman's Snacks nga tulina ezagonja obumonde tulina emberenje ez'amawogola bagiya ebiryo soya tulina ebinyebwa ne daddies ebiwoomu tulina kakamulali akalungi n'entungo kawoomera tulina akabisi k'embidde k'ogula n'onywerawo. Kalaba emikolo amakampuni ab'amasomero ewaka ne mu ofiisi mweyina obwokulya bwaffe buno bwangu oba Newman's buli maduuka gonna ne supermarkets okwetooloola eggwanga gwali e Kampala bufune ku Active Arcade mu Kikuubo essimu noti 7 noti 2 921 718 oba noti 392 noti 3 239 Newman's. Weefunire kabode super smartphone empya onyumirwe GB 16 ez'obwereere tandika ng'osasulako emitwalo 4 n'ekitundu zokka olwo balansi omusasule mpola nga buli lunaku osasula sente ezitasukka mu siringi 10,000 osobola n'okusalawo okusasula wiiki oba omwezi nyiga star 165 star 5 star 2 star emu# okusobola okwefunira kabode super empya. Kabode super empya style mpya vibe mpya nga tuli ffenna vibes zaffe teziyimirizika. Enkola n'obukwakulizo bigobererwa MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission okumanya ebisingawo kuba ku 032 Manda Mobile ekuleetedde bandi empya 2 nga zisobola okukola okutuukira ddala ku nnaku 3 kati ku mitwalo 3 gyokka osobola okulondako okufuna GB 20 onyumirwe internet oba GB 6 n'eddakiika 6 nga zikuba ku mikutu gyonna. Kati nyumirwa internet etasalako olabe bu video busesa online nyumira WhatsApp etakoma obuzannyo n'okuba video call eri abaagalwa abo okumala ennaku 3 nyiga star emu 9 ku Manda Mobile onyumirwe. Manda Mobile koleza Big thing kabode MTN super wali yakapya musite wali yakapya
wefunire essimu ya kabode super empya olwonyumirwe GB 16 ez'obwereere. Osobola okutandika ng'osasulako emitwalo 4.5 olw'endala ozisasula mpolampola ng'ossaayo ssente ezitasukka siringi 10 buli lunaku. Ate osobola n'okusasula buli wiiki oba buli mwezi nga tuli wamu. Vibe zaffe teziremesebwa. Enkola n'obukwakkulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. Esawe esooka programu d'enseri sole tukyatambula ffenna wabula nnyo munywanyi waffe ataddeko nawo osinzira okulabika nti otuwuliriza. Bakayima Habo Center bakujjukiza nti wali ekawempe tula kirokole okuliraana Luka Factory we bali bakujjukiza nti unaku lwaliro balinawo kofa ayitawoko oba okube ku ssimu enoti mu 559 885 abantu 10 bannamukisa mugenda kuba mufuna eddagala ku mitwalo 5 gyokka nga ate kuliko n'akawerekera ate gwali mu kampani emirirano transport yagenda kubeera wabwereere. Yes bagamba nti genda ofuna ecupa eyo eya 2-in-1 masanyalaze 2-in-1 masanyalaze ecupa egenda okutereeza prostate yo ecupa egenda okulabika nti munnaye ekutereeza oddemu ofiise bulungi kwegamba nti yingi ne bagitereeza omwami ebisenge bitambule bulungi ecupa egerwako kakati okwetuula Kampala bagiyita 2-in-1 masanyalaze yakoleddwa Bakayima Habo Center abakulemberwa mu Dr. Kayima kati bagamba nti gendayo ogifune ku mitwalo 5 gyokka bannamukisa 10 mu mwetaagibwa olunaku lwaliro kuba essimu obagambe nti mugindeetere wano oli Kibuye oli Namasuba oliwa gendayo oba okuba essimu ecupa eyo bagireete 2-in-1 extra bagita 2-in-1 masanyalaze ogenda kuba okuba ku noti mu 559 885 39 eriko n'akawerekera kwekalinga ka bonus bagenda kuba bakakuwa aka size nenga bagamba nti ku mitwalo 5 transport ajja kuba wabwereere mu Kampala n'emirirano bonna bo gitumiza mu nkola ya delivery. Bakayima Habo Center bali kawempe twa kirokole okulira na Luka Factory kuba noti mu 559 885 noti mu 559 885 ofune masanyalaze 2-in-1 ate munnange weyagale noti mu 559 885 ship with us bagamba nti beesige basabaze ebyamaguzi ebyo mu bwangu ddala okuva China ennaku 17 biba bituuse Mombasa paka Kampala ennaku 3 leeta container number oba yagala kwegatta mu nkola eyitibwa group egibakuyamako n'okweza ssente China ne bakufunira ba suppliers abatuufu wamu n'okulamuza obutale bwe China bakola clearing ne forwarding genda ku Mansa Plaza level 2 room number S13 balinaanye Equatorio Mall abaship with us bakubireko ku noti mu 5 noti emu nyamukaaga emu lukaaga kyenda Yesu ojja kuba tubafuna bulungi bannaffe abo. Amuna Habo mouthwash bagamba nti gwe ng'amannyo gaaguba galimu ebituli bossa ekinyogogo oba ekyokya gasanyalala bw'osenya ebibuno bivaamu lusaayisayo gayeza ku ludda lumu oba ng'owunya akamwa sensa Muna Habo mouthwash eddagala ettuufu mu kujjanjaba endwadde ez'amannyo eza buli kika. Bagamba nti wegendereze abafirete bakuguza ekipaapa eky'eddagala kakasa nti bakuguzizza Muna kubanga kakasibwa NDA era ng'ali mu pharmacy ne drug shops wonna okwetula eggwanga. Kati gwalumu omutwe musujja magulu mugongo oba ng'ofuna omuliro mubiri nga webase ekiroba ng'owulira obulumi mu nnyingo kwata eddagala erya Chokomil ligenda kwongera amaanyi mu basirikale ab'omubiri balwanisa endwadde ezikuluma n'ezo eziyinza okussa obulamu bwo. Chokomil ono yakakasibwa ekitongole kya NDA eky'ebyeddagala mu ggwanga. Genda ku pharmacy ne drug shops wonna ojja kuba osangawo Chokomil buli kimu kijja kuba tekitambula balabala. Empiira gy'olina okulabika nti weekwata gwe munaffe omuvuzi w'ekidduka. Yes bagamba nti weekwate SMK tires empiira emiwangaazi size zonna emmotoka ennene n'entono genda ku Kobiro Bombo Road opposite Bati Valley main gate ntinda ku Shell petrol station webali Rubis Bombo Road ne webajja ku Rubis wonna empiira gya SMK weegiri bakyaliko ku office zaabwe oba okube ku note musam note gomvuzi w'ekidduka gwe ngamba kuba ku note musam note 7 8 okubene ku note musam 2 5 7 6 38 Yesu ojja kuba bannaffe abo bafuna bulungi. Prestige oyesyaji wa mulembe mwekwate awomesa emigaati alimu ekiriisa kizimba omubiri abagenda ku mikolo namwe mwekwate ababeekeri namwe mwekwate kubanga akekereza n'ofuna amagoba agaberako maduuka ne supermarket oketoola eggwanga mu kikuubo bagamba nti genda ku Chapa General Enterprises ojja kuba omufuna bulungi bali opposite ne Nambuusa Kedi ofune munnange Prestige Margarine Siaj ow'omulembe aba Superstar Nursery and Primary School bakujukiza nti essomero ya Dene Boarding
liva ku kibiina ekyanasaba ku kibiina ekyomusanvu bali wayonjo nye environment yeyisanire okubeeramu omuyizzi atandika okusoma omwana bamulesa bulungi bamwambaza bulungi buli kimu nekitambula bulungi. Yes, kakati bagamba nti batuukirire wali eseeta oba okube ku ssimu eyo eri nooti 7 nya nooti 977 178 nooti 7 nya nooti 977 178. Tugenda kweyongerayo naye nga nkujjukiza tuweerabira aba Uganda Joint Herbal Research Clinic wali ku Lwebusaabala bakulemerwamu Professor Dr. Katumba Hussein bagamba nti oluvannyuma lw'okusaba kw'abangi bannaffe bano aba Uganda Joint Herbal Research Clinic abakulemerwamu Dr. Katumba Hussein jajja wa habo bakuteekedde olusiisira olw'ebyobulamu omulundi gw'13 balutumye twegobeko endwadde n'obutonde ku mitwalo 6. Jjukira nti bazze bakuteekerateekera ensiisira ez'enjawulo kati ne ku mulundi guno tosubwa olusiisira olw'omulundi ogw'13 lugenda kubalwa nnaku 2 ku Lwomukaaga nga 26 n'enkeera ku Sande nga 27 of course omwezi guno gwennyini ogw'omusanvu olusiisira luno lugenda kubeera wali ku Lwebusaabala. Okola otya weewandise n'omutwalo gumu bwe guti funa ennamba yo kubajja okujjanjabira ku lunaku luli ojja kujja n'emitwalo 5 ofune eddagala ate nga bakkebedde mu scan. Eddagala ligenda kuba ly'endwadde zonna ze banaakuzuulamu ofune eddagala ku mitwalo 5 omugatte emitwalo 6. Ekirwadde ne bwe nakisanga nga kya ekirwadde bagamba nti niba nakisanga nga kya mitwalo 5 oba kyakakadde ogenda kuba ojjanjabwa ku mitwalo 6 zokka. Osanyalala ofuna ebbugu mu mubiri ne wansi w'ebigere, kifu ku maaso, kamunguluze, sukaali, pressure, mugongo kuluma n'amagulu, ozimba olubuto, kuluma wansi wa kameeme, oyina amabwa mu lubuto, alusaazi, omwami w'omukyala nga tofiisa bulungi, oluma mu ndira, infection z'abaami abagezwa prostate n'endwadde z'abakadde zonna weewandise kaakati ojjanjabwe mu lusiisira lw'ebyobulamu ne Dr. Katumba Hussein jajja wa habo wali ku Lwebusaabala ku Uganda Joint Herbal Research Clinic. Kuba ku ssimu eno obuukinge oteekeko omutwalo ofune ennamba noti 772 32 711 noti 752 32 711 075 2 32 11 oba noti 772 32 aba Uganda Joint Herbal Research Clinic ku Lwebusaabala ojja kuba ate obafuna bulungi nnyo. Report in depth. New video today from Israel's military claims to show. You tell us your side of the story. Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how to torture. FM News and You World. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is Pal FM. Ekkola ly'omuntu wa bulijjo. Pal FM ekkolera omuntu wa bulijjo. Webale nnyo kuba nti okyataddeko. Tugenzeko kakati side eno Iran, America, Isirairi. Iran, America, Isirairi. Nkimanyi nti mwafuna ttiimu eziwerako. Bwe tufubutuka eno tugende munda mu bisenge by'amakulira aga politics kubanga agali awo nago mangi. Naye eno gye tutandikidde tukyali mu ddwaniro munda mu bisenge by'amakulira ag'entalo. Iran, Isirairi n'ensi eyitibwa eya America. Naye kansooka enziramuko kino wabaddewo ekibuuzo kibadde kigenda mu maaso nuko bikandi gyetambula nti emizinga gyonna ejja kasukibwa eggwanga eritibwa erya Iran nga bakuba Isirairi tewaliwo basirikale baggwanga lya Isirairi baafa oba bakomandaazi. Kati mpuliriza bye tugenda mu maaso n'okuwa wano terubeera lugambo. Ffe tetukuwa lugambo, tukuwa bye tulabye nga bituufu ebiri approved of course okuva ku nsonda ezeesigika. Bw'oba olina awalala gy'obiwulidde nti Isirairi baamutira abasirikale 4, baamutira abasirikale 5, kwaliko bakomandaazi bwe bati ne bwe bati, baamutira akulira intelligence gwe bayita David Banea, oyo baamutta n'ebirala. Olwo munnange kankugambe nti lugambo. Bw'oba oyagala ekituufu wuliriza wano. Yes, wuliriza wano. Ekiri official kyenkubuulira. Isirairi yafiirwa abantu 28. Of course kisoboka bulungi okubanga balina bye baakweka. Ne batabitubuulira nga waliyo abaafa nga tebaabatubuulira. Saidi ya Iran bo bakkiriza nti baafiirwa bakomandaazi kumpi nga 6 ne bannasayansi era baabasaalidde jo juzi ku Lwomukaaga sabiiti ewedde. Saidi y'omu Isirairi tetumanyiiyo musirikale n'omu yafa mu lutalo lwe balimu okumala ennaku 12.
okujjako nga oli ayagala kukyamuukiriza okitegeera naye mubiri official bw'otaganjula emikutu gye tugoberera omukutu oguyitibwa alijazera kati ate guno tebali makambu guna Isirayiri gwandibadde gutugamba nti abasajja abayisirayiri baafiirwa abantu 1,000 kubanga tebali makambu gu in fact baagugana n'okuyingira munda mu ggwanga lyabwe maybe baatya nti guyinza okulipootinga ebituufu ne gubalabisa kakati nabo bennyini aba alijazera tebalina kye balipootinga tugamba nti Isirayiri yafiirwa abasirikale bwe bati ne bwe bati ne bwe bati omukutu oguli BBC omukutu oguli AFP n'emikutu ampuliriza emirala eminene egy'amawulire tegina bwe giripootingira nti Isirayiri alina omuntu yenna omusirikale yenna gwe yafiirwa mu lutalo lwe baalimu. Of course mbagambye nti bisobola okubaayo nga baabikweka naye ebiri official munnange betukuwa tetukuwa lugambo kati munnange tetujja kukyamuukiriza bwerere nti Iran yatta abantu 400 bankulimbye nti Iran yatta abasirikale ba Isirayiri 400 amazima ga Katonda bankulimbye kubanga sina wenkiraba sina wenkijja wagira Iran bankufeze ate saagala kufera nkuwa kituufu kale mbeera nga bwetu bwegenda maaso nokaleka nti etambula Isirayiri yagamba nti yafiirwa abantu 28 bokka ate nga bakomandaza b'amagye g'eggwanga lya Iran abawerako battibwa era juzi babasalira ne mubalaba kisoboka eggwanga okweka amawulire ekyo nakyo nkikugambye wabali nnyo okuba nti otaddeko Pal FM ekkula eri omuntu wa bulijjo kakati amawulire gabadde gawandiika nga gagamba nti David Baneya ono yakulira ekitongole kya Mossad ekyabambega ab'eggwanga etibwa erya Isirayiri jjukira nti bano kigema okuba nti operation eno gye babaddemu operation the Rising Lion yabadde wakati mu kintu Mossad yakoze omulimu omunene ddala naddamu kutemula abasirikale ab'eggwanga eritibwa erya Iran okitegeera akikulira bamuyita David Baneya mu lugambo lubadde lugenda maaso n'okulabika nti lutambula lubadde lulaga nti ono naye yattibwa ebikompola bya Iran nti David Baneya yattibwa ebikompola bya Iran kyenyagadde otegeere nti waliwo sensitive sites eziwerako munda mu ggwanga lya Isirayiri ezaakubwa mazima gali nti waliwo sensitive sites eziwerako nga z'amagye zaakubwa ekibuuzo kiri nti zaali nkalu oba tezaali nkalu simanyi kubanga bo baatugamba nti zaakubwa naye tebaafiirwa abasirikale it's okay be bamanyi oba baabakweka oba babaziika mu nkukutu naye kati nkubuulira kituufu kakati amawulire gali nti David Baneya amawulire gabadde gagamba agatali official nti yattibwa Isirayiri tekyogerangako nti yattibwa era gategeezezza amawulire kakati ge tuyina David Baneya akulira ekitongole kya Mossad munda mu ggwanga lya Isirayiri agambye abasajja be aba Mossad abaali mu lutalo luno olwamera ennaku 12 bagenda kusigala nga bakola operations inside Iran. Yes, Iran bamusuubizza ne bamugamba nti abasajja abazibu mu by'okubega bye bayita ba Mossad bagenda kusigala munda mu ggwanga lya Iran tebagenda kuvaayo. Jjukira nti waliwo ekikwekweto ekigenda maaso e Tehran n'ebibuga ebirala abairani banoonya abantu abaakulagana obutereevu n'abasajja ba Mossad wakati mu kubatuusako obuzibu obwafiiramu ne bakomandaazi era nga nabagambye nti abasajja Abaisirayiri baali simaati nnyo mu nnaku ezaasooka ne balumya ekivu bakomandaazi b'amagye g'eggwanga etibwa erya Iran abawerako mu ngeri Iran gy'ataategeera kigambibwa nti bwali buno obusajja obuzibu ddala obwa Mossad nga boopaleetingira munda mu kibuga ekiyitibwa Tehran nti ne batuuka n'okuteekawo drone bases wakati nga gavumenti ya Iran temanyi babiyingiza ne bayingiza buli kyuma buli kikola kibaali bajja okulabika nti beeyambisa mu kukola operation zino ezaali ez'omutawaana. It was a darling operation Omuyisirayiri ng'akozesa Mossad. Kakati David Baneya yakulira ekitongole kino ampuliriza ekyabambega mu Isirayiri avudde n'ategeeza n'agamba nti basajja baabwe bagenda kusigalayo e Tehran. Of course balina okulondoola Iran balabe kikyagezaako okuba nti akola. Yes, bagambye nti bagenda kuuma surveillance ku Iran, bagenda kuteekawo surveillance basajja baabwe abalondoola Iran n'ebyagezaako okukola bagenda kusigalayo. Tebagenda kufuluma Iran. David Baneya bw'atyo bw'alumiriza kyova olaba nabagambye nti bw'otunuulira ebigenda mu maaso ebivudde olutalo nga luwedde lulabika nga gwa mu bigambo naye nga ebyadda lulabikanga kakati ekiriwo oyinza kiyita cold war lutalo lwa bigambo ono ayogera kino
oli ayogera kiri kati mbagambye nti David Baneya agambye nti obusajja obwa Mossad bugenda okusigala muna mu ggwanga etibwa erya Iran basigale nga beetegereza Iran akola ki agezaako okukola ki agezaako okuddamu okupangapanga ebya nuclear baddemba mu balule Israel bwetu wegenda maaso n'okulabika nti oboolyawo ewaga akadde kano kennyini nga tugenda maaso n'okulabika nti obirengera ba Iran nabo mu mbeera eno tebakkiriza nti olutalo lwaggwa era bagamba nti Israel gye bamanyi obulungi ebyo gamba nti waliwo ceasefire Israel esobola okukeera enkya ebya ceasefire n'etabiwa kitiibwa n'eddamu n'erumba kale nno n'aba Iran mu mbeera eno basigadde bagaludde balinda omulabe ayitibwa Israel addemu oboolyawo okubalumba ziddemu okuvuga embeera nga bwetambula kakati ripooti yino ampuliriza evudde Pentagon ebyokulumba nuclear sites z'eggwanga erya Iran nabyo bibaddemu ampuliriza ebigambo bingi in fact katukkirize nti amawulire gano getugenda maaso n'okulabika nti ffenna tugoberera emikutu egy'amaanyi okwetula ensi yonna BBC, Al Jazeera, CNN, Reuters, AFP n'emikutu ampuliriza emirala amazima gali nti tewali asobola kubuulira 100% ku lutalo luno nga bwe lwatambudde kino ky'oba osooka okuteeka mu bwongo obwo nti olutalo nga bwe lwatambudde tewali agenda kuwa mawulire matuufu 100% ekisooka amawanga gombi Iran ne ggwanga etibwa erya Israel bagezezzaako nnyo okugira amawulire obutatuuka mu bifo ebimu ebyakubiddwa kaakati ku sayidi ya Iran kibadde kizibu okugenda maaso n'okulabika nti otegeera nuclear sites bazikubye ne bazisaanyaawo oba nedda ebimu byasigadde oba nedda Iran egamba nti okuba baakubye naye tuwasigazza buli kimu America agamba nti nabakubye buli kimu nakisaanyizaawo ripooti ya International Energy Atomic Agency egamba nti abairani basobola okuddamu bwe babeera baagadde mu myezi mitono ddala kati America yafulumiza statement intelligence yaabwe egambye nti nuclear wa Iran bw'oba nga babadde balina enteekateeka z'okukola nuclear enteekateeka ezo ripooti gye bagambye nti eri final bagambye nti baazizizza emabega omwaka gumu oba ku myaka ebiri wakati w'omwaka gumu ku myaka ebiri Iran yazze emabega mu bya nuclear ripooti ampuliriza envanyuma evuddeyo bwetu bwetegeezezza evuddewa ku kitebe eky'ebyokwerinda Pentagon bagambye eno ripooti yeri final kyokka jjukira nti amawulire ga America gennyini ge gasooka okuvaayo ne gagamba nti abasajja America tebalina kye baakoze Donald Trump n'ayomba nnyo amawulire ago n'agakubamu ebituli n'abatabukira olw'okulabika nti balabisa eggwanga lya America nti terina kye lyakola okitegeera era nti ne batandika n'okunoonyereza eryafulumiza amawulire ago naye gaali mawulire gaabwe ne gagamba nti Iran tebaamukosa ennumba baazikola nti naye nuclear waabwe baali baamusengula dda ate nti n'ebbomu zino zibatazigidde bunker busters tezaasobola kutuukira ddala ku ntobo naddala ku nuclear site gye bayita Fordo America n'avaayo n'abiwakanya mangu nnyo kati afulumizza intelligence report okuva Pentagon ne bagamba nti okusinza ku bye tulabye nuclear wa Iran enteekateeka zaabwe singa babeera bakola ekyokuwanisa ekikozesa amaanyi ga nuclear twazizizza emabega omwaka gumu oba ku myaka ebiri ripooti endala ziraga myezi just nti Iran asobola okuddamu kati ripooti endala zaalaga nti Ayatollah akyalina kilogulamu zinga 4 eza enriched uranium kilogulamu z'ebikumi nga 4 kitegeeza nti Iran asobola okukolamu nuclear bombu zinga 9 okitegeera kakati okkiriza nti amawulire gonna tewali gali accurate mu bino ebigenda maaso era tulina bye tutagenda kumanya Omuyisirayiri agamba teyafiirwa omusirikale yenna era talina lipooti gy'atuwa naye waliwo ebifo byenkugambye nti ebiri sensitive byakubwa amawulire gaalaga era ne video neevaayo nga bakulengeza woofiisi za Mossad nga abasajja bazikuba kompe nga bazisaanyaawo okitegeera n'ebifo ebirala balisikiza Iran zaalabwako nga zigenda maaso n'okuleka nti zibitomera n'omuliro omuyitirivu ddala kakati ebizimbe ebisoba 3 ebizimbe ebisoba 3 byakubwa munda mu ggwanga lya Israel obanga byafuna damage oba ebimu nga byagendera paka ku ttaka ebizimbe 3 naye Omuyisirayiri alipootinga nti abantu 28 bokka be bafa bafulumiza ne lisiti y'abantu abo abattibwa ono akubye ebizimbe 3 ebiwerako biri ku ttaka ebyo noobirabye ddala nga bifuuse matongo naye ye Omuyisirayiri agamba nti 28 bokka be bafa kati ekibuzo kiri nti bano bo byuma bo tebafa basirikale tebafa Iran agamba nti enfo eziwerako yazikuba
gye baalinga batuula okumuteeseza okumulumba ate nga ne obujulizi bulingo obulabika nti weebuli ne Yesu yali agamba nti nze saafira musirikale yenna ebintu bye bigenda maaso nokuleka nti bitambula n'ataddeko Pala FM kwera omuntu wa bulijjo. Kale nno ekituufu kiri nti nga tuwunzika ekituufu kiri nti tewali report egenda kuvaayo nga ekuwa 100% amawulire agali accurate olutalo nga bwe lwatambudde. Togenda kumanya kituufu kyatuuse ku Natanzi ekyatuuse ku Fodo ne Isafahan era togenda kumanya kituufu Isirayiri yafiiriddwa kwenkanawa kubanga mwanga gombi gagezako okugira amawulire okulipotinga ekituufu mu byonna ebigenda maaso n'okugenda bitambula oba byatambule mu lutalo. Naye nga amagambye nti ripooti esembyeyo kuva ampulirize Pentagon etegeezezza nti nuclear wa Iran wabanga Iran wakuddamu okukola ebyokuwansi bikusa amanya ga nuclear bajja kwetaagayo emyaka mwaka nga gumu oba emyaka ebiri okuddamu nti Abamerika kumpi buli kimu bagenze maaso n'okulabika nti bakizizza mabega. Report in depth. New video today from Israel's military claims to show. You tell us your side of the story. Your side of the story. Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how Pal to torture. FM News and You World. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is Pal FM, ekkola ly'omuntu wa bulijjo. Munda mu bisenge by'amakolero ag'entalo biwulidde ebiriyo era nga tugenda kuvaayo tukomeko e Kampala Uganda. Tugenda kaakano munda mu bisenge bya politics. Waliwo political party waliwo bagenda okwanjula political party endala. Singa ebibiina by'ebyobufuzi bye tulina wano ebadde solution y'ebizibu bannayuganda bye tulina singa tetukyalina kizibu yadde neki kubanga zo political parties tuzirina mu bungi. Ngenda babulira awo tugenda okuba nti tudda naye nga Uganda Halali Biro kitongole kivunaanyizibwa okwekenneenya omutindo gw'ebintu byetukozesa oba nga biri halali okuli ebyokona ebyokunywa kampuni baddamu kuyita bagamba nti batuukirire basobola okukakasa byokuluba nga biri halali. Sa April Kagorodi watandikira plot Tulere Gardens ne bagamba nti bulijjo kozesa ebyo byokka ebikakasiddwa nti biri halali kebera kyogula oba nga kiriko akabonero aka Uganda Halali Biro keetooloovu munda mu mulimu ekigambo halali kiri mu lulimi Luwalabu okuba ku nooti nya emunnya 23355 okubene ku nooti 558 52 nooti 11 ate nga Kawa Mpologoma oyakolebwa Obwakabaka bwa Buganda okuva mu nteekateeka y'emmwanyi ajjudde akawoonedde kende gulamu za 2 ne kilo emu. Abazadde mufenyo okuwa abaana Kawa Mpologoma ono kubanga bagala obwongo namwe abalina emikolo mumwekwate genda ekatwe ku muganzirwazza agapesheni zekansenga B&B supermarket Najera ku Bangafi supermarket wa Kiso wali Sombe supermarket Mukono Sinana hypermarket ku Buganda Road kwa supermarket Kitende unajja kuba osangawo Kawa Mpologoma nakolebwa Obwakabaka ojja kuba ku noti 7 noti 3 mukaga 25 noti 3 oba kube ku noti 7 8 ana mu 3 abiri mu 214 Kawa Mpologoma oyo ojja kuba atomufuna bulungi ogenda kukkiriza tukomewo mu ssaawa yaffe ampulirize ey'okubiri tukyali ne MTN. Lydia eyakava China wiiki 2 emali yetuuse oli mu kutikkula yo wange bwe tonnatikkula kampuni gye nasooka okukozesa emali yagireeta oluvannyuma lw'emyezi 6 oba gwani ekkolera toddamu kubonaabona kampuni ya Ship With Us ebimalanga bulijjo. Ship With Us bazza kutwanguyiza mu by'obusuubuzi batambuza byamaguzi okuva e China okutuuka e Mombasa mu nnaku 17 zokka ate okubijja e Mombasa okutuuka e Kampala mu nnaku 3. Oyagala kuleeta container namba oba oyagala kugatta ne banno kye bayita groupage byonna babikola osobola okuweereza ne ssente eri ba suppliers e China ng'oyita mu ba Ship With Us nga kino bakikolera ku bwereere bakuyambako n'okufunira ba supplier abatuufu okuva e China wamu n'okulambuza obutale mu China ate nga bakola ne clearing and forwarding. Basangibwa ku Master Plaza level 2 room number S13 ku Bombo Road okulina na Equatorial Hotel. Okumanya ebisingawo okubira Yusufu ku noti 7 noti emu 46 16 9 oba ku address ye China ku +8 3 6 82 5 75.
obubenje obusinga ku kkubo buleetebwa mipiira naddala ku biseera by'enkuba kati vuga ng'oli safe ne SMK Tires bakuleetedde emipiira emiwangaazi egy'emmotoka ennene n'entono gamba ng'egya Pirelli, Firestone, Bridgestone, Gitti Radio, Yokohama, Goodyear, MRF ne Dunlop Tires gyonna mipiira miwangaazi tugikuleetedde ku SMK Tires tusange ku Bombo Road opposite ne Rubis Petrol Station oba otusange Ntinda ku Shell Petrol Station ne bwe bajja ku Rubis Petrol Station oba tukubireko ku 0700 78 41 oba ku 0772 5 76 38 ku lw'ebika by'emipiira gy'emmotoka eby'enjawulo tubuze emmotoka valves ordinary and sport rims eza trucks n'emmotoka entono ate mu buli kika okuva mu nsi ez'enjawulo SMK Tires. nga Pale mutuweze emyaka 14 mu nsiike y'okuweereza programu entanda ku makya ekomezeddwawo mu mpeereza mpya, enkuba mpya, manda mapya, vibe mpya. Kati okuva ku Monday paka olunaku olwokutaano tusuba programu entanda ku makya. Golokoka ng'otegera eddiini yo weebuulirire okwogera ku bikuzimba otandika olunaku ne vibe mpya otegere ebifa mu nsi yonna kusa n'okuweebwa omukisa okuwulizaako n'ogolokosa ku bantu bo. Entanda ku makya ng'enkyukakyuka zino zakutandika ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'omusanvu 2025 nga Pale FM tuweze emyaka 14. Entanda ku makya reloaded ku kkula ly'omuntu wa bulijjo okuva ku ssaawa 11 paka ssaawa 1 ez'oku makya nga 7 ogw'omusanvu amatu ku rediyo yo lindirira. Munnayuganda otawanyizibwa endwadde z'otategeera ffe aba Jedwin Health Service Center tukuleetedde ekyuma kye twandiyise CT scan oba MRI. Wandiyagadde kumanya amagumba gafaanana gatya, emisuwa gyange gino giri gitya. Tuli wano e Namungoona ku petrol station gye tuyita Tosha. Tukubireko ku 0770781174 oba 0754 emikaaga 3 bisatu 27. Amanya gange nze Babirye Sauda ndi muyizi ku Apple Skills Institute. Amanja gange nze Sekidde Musa ndi muyizi ku Apple Skills nguguse mu kukwata film wamu n'okugiteekateeka. Amanya gange nze Magezi Tasnim ndi muyizi ku Apple Skills nkuguse mu kukwata video. Amanya gange nze Nakaunde Shamim ndi muyizi ku Apple Skills nkola journalism and mass communication. Apple Skills Institute ly'ettendekero erisinga okubangula bannamawulire. Tulina diploma ne certificate mu journalism and mass communication, video production and filmmaking, graphics designing ne courses endala nyingi. Tulina studio ez'omulembe eza radio ne TV. Tukwaniriza kyangu wewandiise leero essimu 0754 225 0754 225. Apple Skills Institute. MTN Voice Bundles ziri bei dondolo okukubira emikutu kyonna mu Uganda. Funa eddakiika 25 ku nusu lukumi zokka. Okuzigula nyiga *1 *2 olonde daily bundle oba kozesa My MTN app oyogere ku bei dondolo ne MTN kubanga bwe twogerera awamu tewali kitulema. MTN enkola n'obukwakulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. Weefunire Bode Super smartphone empya onyumirwe GB 16 ez'obwereere. Tandika ng'osasulako emitwalo 4.5 zokka olwo balansi omusasule mpola nga buli lunaku osasula sente ezitasukka mu siringi 10,000. Osobola n'okusalawo okusasula wiiki oba omwezi. Nyiga *165 *5 *2 okusobola okwefunira Bode Super empya. Bode Super empya, style mpya, vibe mpya nga tuli fenna vibes zaffe teziyimirizika. Enkola n'obukwakulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission okumanya ebisingawo kuba ku 032 Here's your chance to win school fees for your child for a whole year. Just pay school fees using Momo. Today we are at Lukman Primary School that's located in Kauku, Bwerenga, right by the lakeside. We have a happy customer who paid for her daughter's school fees. Nuru wano muwanguzi era agenda kusoma guno mwaka gwonna. MTN Momo esasudde yo akolegwa akusoma.
nga nsasula bitundu nendeeta nensasulako nasigala nga babanja natuka okuwumula nga tannamalayo banankisa bibadde byangu naye mwebale nnyo mwebalira mpulira nga essanyu limpitidde naye mpulira ate kati nga kaba bukaabi mu mutima mwebale nnyo mwebalidda kula nga nze muwanguzi nakonde nnooku. Dial *165 *80#. Select option 2 for school pay. Select option 1 to pay school fees. Enter the student number and amount and approve the transaction. You will now enter the draw to win school fees for your child for a whole year. Pale FM kwero omuntu wa bulijjo ziri 5 zokka zisse ku ssaawa 5 ez'akalasa mayanzi ez'omukugulu kungunohu ssaawa ya 2. Of course tuli ne MTN wona wosinze okuba nti otaddeko abali wale empererwe ku muvule nga mutaddeko akadde kano mbabuzzaako abali wano Kamali stage bwayise mwebali nnyo okuba nti mutaddeko Pale FM n'abali mu katale ka Ssaabasajja we bwayise mbabuzizzaako nnyo olw'abakyala bateekako Paalo Kamalaawo mwebale nnyo mwebali eddala abantu abali Enansa n'abali Ennabweru abali Busukuma abali Gombe mwe omwana wa Meya Tubbi Kasozi Hamuza batumida bagambye nti mumulabiranga ddala munnankyukakyuka oyo angaye nti bagambye mbabuuzizzaako nnyo nnyini ddala bannansa na municipality Kasozi Hamuza batumidde katulabe tugenda kuba nti tweyongerayo mpola tugenda kuba tweyongerayo mpola tugenda kakati mu 2026 monda mu bisenge by'amakolero ag'entalo iyo tuvuddeyo kati katukusembeze wane waka kumpi otegeere waliwo political party endala ejja abasajja bagenda kula political parties oba zonna zinaabeeramu baani nze ndabanga ezimu zijja okwekiikirira kubanga waliwo endala igenda okutongozebwa essaawa yonna ate tebikyali byakuleeta mpya oli agula ndala okitegeera oli agula ndala nagamba nti nze kanguleeno kati waliwo political party endala gye bagenda okusonjola era efuna obukulembeze obujja kati ekyo nakyo tukitegedde wabala nnyo okuba nti otaddeko Pale FM ekwero omuntu wa bulijjo bannaffe abalukisa Logistics Limited bagamba nti kampani eno be bakafulu mu kutambuza ebyamaguzi ebyo okubitwala n'okubijja e China kosa munda mu ggwanga ettibwa erya Japan bakujjukiza nti bakola visa processing ez'e Japan ne China mu nnaku ntono ddala buli kimu kibeera kiwedde ng'ofunye visa ez'e Japan ne mu ggwanga lya China era bakujjukiza nti bw'obeera e China oba e Japan bakutambuza bulungi nnyo okuva ku kisaawe ne bakolera hotel booking buli kimu ne kitambula bulungi bakuyambako okusasula emisolo egya URA bakola clearance ne forwarding kati bagamba nti mu kaseera kano abakulu weebali bagamba nti balina bye bagenda okuleka nti batwala e China ate ne bagenda okulabika nti bajja e China bw'oba oyagala kubatuma oyagala kusobola ngweye masimu ngatto by'abaana by'abakyala na buli kalonda yenna bekwate bagamba nti omukisa weeguli wiiki eno ne wiiki ejja nga tebannaba kufuluma ggwanga balinawo ate emaali gye bagenda okulabika nti baleeta kale nno abasuubuzi bali mu bakubira masimu babaleetere emaali oyina akakadde kamu oyagala kusuubula China naye tosobola kugenda oyina bukadde 2 oyina bukadde 3 edduuka litandika butandisi naye ng'ate wandyetaaza okusuubulako e China ku bbeeyi entono ddala bagamba nti bakubira essimu noti 552 82 noti 3 51 oba noti 749 3 7911 oyagala kusuubula masimu byakwewunda eby'abakyala oyagala kusuubula bizigo bagamba nti bakubira essimu kaakati beera mu gurupu gye bagenda okulabika nti baleetera emaali eddako waliwo containers bagenda okulabika nti baleeta kati bagamba nti nga tebannaba kusimbula wano bakubira essimu eyo oyina edduuka mu kikuubo oyina edduuka ebweru wa Kampala oyinamu akasenteko obuli obadde oyagala kugendako Dubai naye ate bagambye nti by'Echina bye bisinga okubeera ebya layisi ate nga bijja kutuuka mu bbanga ttono mbagambye nti ne bw'oba oyina miliyoni 1 miliyoni 2 miliyoni 3 miliyoni 4 miliyoni 5 oyina byagala okusuubula bagenda bikuleetera beera ku gurupu eddako gye bagenda okuba nti baleetera ebintu babireese kati baddayo kuleeta maali ndala omusuubuzi alina edduuka mu Kampala ng'oyagala ampuliriza ebintu ku bbeeyi ennungi okuva e China bakubire bannaffe bano katikati bakuteeke ku lisiti eyo essimu eri noti 752 82 noti 351 noti 752 82 noti 351 noti 78 eri noti 749 ana 3 7 9 11 noti 7 9 ana 3
7,911 mbagambye nti bagenda kuleetera emaali ku bbeeyi ennungi okuva e China, ngweye, masimu, ngatto by'abaana, by'abakyala na buli kalenda yenna gwe weetaaga bagenda kulabika nti bakuyambako. Nkugambye nti olina miliyoni 1, miliyoni 2, miliyoni 3, miliyoni 4, miliyoni 5 oyagala kusuubula bintu kuva China, beekwate katikati buli kimu kigenda kuba kitambula balabala. Wonna wosinza okuba nti okyataddeko ekkula eri omuntu wa bulijjo ogenda kukkiriza tuddemu tusimbule mu ssaawa eno ey'okubiri. Essaawa ey'okubiri magambi tugenda kusimbula munda mu bisenge by'amakolero aga politics 2026 asembedde. The inside story. Okulonda kwe tugendamu kwa muliro, we either make it or break it. The inside story. Right now, me want to thank the one of them ghetto youth today for the patriotism and consistency we are show. We know say you have a problem, the fire burn up the whole things them, but everything are gonna be alright. See? The inside story. Government yasaba constituencies. Asoko linde yasaba districts. Gwe wali ogoze ko government gwe. Obumanyi obutegeera. Yogera ku byotegeera. Wetakula wakusiibwa. The inside story. By Katase Pedagogy and Arutase, David William Magezi is my sobriquet, is my epithet, is my operation. In simpler terms, is my name. The inside story. Mami Museveni ye president ndowooza ye kakati ali mu nsi yonna eyeewola okwesasula. Kubanga omusaala gwalya buli mwezi ajja gwewola. Buli mmere eri ku meeza ye ajeewoze ku ki tugenda kusasula bbanki. The inside story. Ensi yammwe kati nnungi naye mmwe mubeera wano mu Kampala ebiri mu Uganda temubimanyi naye nze atambula Uganda etandise okumpoomera. The inside story. Mwatera akaruuru kandi bakiiba. Does not mean nti temuddamu kulonda naye kitegeeza mulina okukola more than voting. The inside story. Group ya Kyagulanyi teroho ninja kujimaraho. You just wait. Awakanyonkorera hansi yimwe mwikaro ko egoro. Oye. The inside story. Kana gwakira magere naye oli waddembo ogenda emimbali eyo gye mugenda kati fe musana tukulaba buli magere ne wo pretendinga ne bwe bakusasula sente. The inside story. Sente ez'abakyala twagenda okutuukayo nga teziriiyo nga bazitutte zonna. Palishi modo nze ndi mukyala wa movement simanyina gyali muzeeyo ebintu bituukemuuko ekisanja kino ebintu eby'obubbi bikendeezebweko taata abantu bakwate. Wabale tuwuliriza tukyali ku Pal FM ekulera omuntu wa bulijjo munda mu bisenge ebya politics kakati gye tuzze katulabe bice bigenda maaso n'okuleka nti of course bitambula twolekera omwaka 2026 tumaze okuba ekoona erisembayo kati tugulengera ogenda kuwulira naye tugenze okutukonako olwaleero nga already tuyina alliance esookedde ddala yes nga twolekera 2026 omukago ogusookedde ddala gwe tumaze okuba nti tugulaba bagambye nti oli wa mukisa nnyo okuba nti owuliriza Pal FM kubanga buli kimu tukikubuulira n'okitegeera akalulu 2026 tekagenda kubeera kangu jjukira nti ku mulundi guno kalimu n'aba bodaboda ng'osaaga na bigambo aba bodaboda basindisa owaabwe jjukira nti bano ebbanga lyonna babadde nga bukozesebwa abasasula nga bambula t-shirt ng'obawa amafuta nga bakola ki kati aba bodaboda no bagambye okumanya kana aka 2026 kagenda kubeera kalalamuko baleese owaabwe ye Mawejje Francis aveeri waffe ekasanda okitegeera aba bodaboda bagamba tukoyo tukozesa waliwo yagamba nti balinga nswera neka kati nabo banyize baleese owaabwe bodaboda ereese bodaboda sebe gena kusimbawo omuntu Mawejje Francis muvuzi wa bodaboda ku Pioneer Mall yamaze dde okwambala gamba nti twagala kukyusa ggwanga kati ogenda kuwulira olabye nti kanjawulo golewulidde akalwa kalimu wa boda osaaga Mawejje Francis mbagambye wa bodaboda yayambadde ddayagala ntebe ennene era erimu General Museveni yennyini myaka 30 egy'obukulu naye kati katudde wano already alliance esooka twagirabye dda mukago ng'onawangula General Museveni olina okukola ne ku mikago kati olina okubeera na kino oleete nakiri ogolooza mangu wakuwangula obagambye nti ye byali byangu y'okujja mu buyinza kakati golooza okumujja okuyinza okubeera okwangu bintu bingi bigenda okwabika nti bikolebwa mu kalulu kano kati omukago ogusooka already gwo gwatandise dda ANT ne PFF batabani ba FDC bombi ebyobufuzi binyuma bano batabani ba Fadacha taata waabwe bamuleka eri enajja nankumbi yanafuwa taata munafu eri abatabani ababiri abava mu FDC
ye taata n'anafuwa ye si munafu nnyo ne kaye taata yanafuwamu takyakula nnyo n'amawulire taata fedde FDC kati abatabani babiri ANT ne PFF batabani ba FDC bo bamaze okukola omukago bamaze okukola omukago bagamba nti this is 2026 muzeeyi agenda tuwulira like never before bagenda tuwulira omukago guwedde ANT bamaze okusayininga ANT eya Major General retired Mugisha Muntu eno PFF omukulembeze wayo ku ntikko musibe Dr. Kiza Besije bamaze okukola mbaga nti bombi bano ANT ne PFF batabani bafadda kya kati bakoze omukago kakati Alisa Alaso omu ku bakulu mu kibiine kya ANT ekikoze omukago Alisa Alaso avudde n'agamba General Museveni nti ogenda kutuulira ku luno ogenda kutuulira bino si byaluli ogenda kutuulira omanyi bwabaawo omuntu asinza okutiisibwatiisibwa mu byobufuzi General Museveni buli yeesowolayo ng'agamba nti ku luno awedde mu mwezi gumu awedde nze nyina kota pinu awedde akagiwezaana taggwanga naye kakati ku mulundi guno aba NT bagambye nti kiwedde basayininze cooperation agreement bagenda kukolera wamu bali babiri nabagambye nti omukulembeze wa NUP yabadde ayitiddwa teyabaddeyo era nga nabagambye nti wabadde wakyaliwo enjogerezaganya ezigenda maaso wakati wabano ANT PFF balabe nga NUP bamuleeta ku board NUP akyali Makerere Kavule one man is army sofa NUP agamba nti nze nkyali one man is army mumundekere musobola 2021 nali muse kati NUP ekyali mu bya one man is army fenga tuyina Cristiano Ronaldo tuyina Messi waffe ye principal abala mugira mundeka kakati already magambye nti omukago weguli gumaze okuba nti gwatongozeddwa tugenda 2026 now ekyo tokitegedde kati jjukira nti wakati nga akaluka nukongera okuba nti keshepinga mpolampola aka 2026 ulira na kino gwokimanyi nti ebibiina ebyenjawulo egaali tebaziwera kati kumpi buli kibiina kiina bafuutu soja oba kyeziyita egaali ekibiina kya NUP kyekyatandikiriza ekigambo kino egaali era nti balina abaabwe twabadde tuli awo aba PFF Katonga ne batongoza bafuutu soja nga bambala blue na white kakati abatunulizi b'ensonga abamu oluusi nga basaazi ku social media eyo bagambye nti NRM yagenza okulaba nga NUP erina bafuutu soja n'eggaali yaayo bano aba PFF nabo batongoza eggaali eyaabwe NRM negamba musaaga temujja kutuleka nabo ne baleeta eggaali weewaawo nti eggaali ya NRM yabalidde ate bbe eggaali gye baleese yatandise kubba bantu nakukuba bantu mikko nti nekibalabisa akoze eki nti eggaali ye NRM gye baleese ate yagenze kwonoona bwonoonyi olwakuba nti tebabimanyiira eggaali NRM gye yaleese mu kibuga yayonoonye bwonoonyi era abaana babadde mu ggaali ndowooza notisi zaawuzeemu bali luzira eggaali ya jjajja yayonoonye akagaali katomedde buli yabadde ku kkubo kati okkakkana nga bali luzira eggaali nti yatomedde buli yabadde ku kkubo yamuyisizaamu eggaali kibayita eggaali entuufu kyekyo ababadde mu ggaali ya jjajja bali luzira nga bwe bitambula ataddeko Pale FM ekulera omuntu wa bulijjo kakati katutuuke wano anti-NUP forces nabo tebatudde gwokimanyi mu opposition waliwo already abagenda maaso n'okwekana nti beevuganya era waliwo ekibiina ekitunuza omudumu mu NUP ekibiina si kirala kyekiyitibwa DF Democratic Front ekyatongozeddwa e Masaka kitunuza omudumu mu NUP nti naye NUP nga terimu buyinza gye mutunuzaamu omudumu nga terimu buyinza omudumu gulina kutunula kyaddonda wali NRM bagamba NRM tunagikuba oluvannyuma bakomandazi abaduumira ejjere bayita DF bo bagamba nti NRM tunakubayo oluvannyuma katusooke tufufugaza ono gwe tulwa naye ate ono mulwana naye omudumu gutunula eri nti nedda ffe tulina kusooka kufufugaza bano ab'e Makerere Kavule omudumu gwa akaseera kano omudumu ogwa DF gutunudde Makerere Kavule bakuba mizairo kamala nga zigenda Makerere Kavule
kalampuliriza gano tugazje munda mu bisenge anti ensubira mugimanyi tetuula etuletedde gano etugambe aba DF bamaliridde nga bali wamu n'abadde omubaka wa Kampala Central Muhammad Nsereko bali mu kupoloota bali mu kuteekateeka musajja mukulu bali mu kumusaba bamugamba yambala okiyingire bwababuuza naye naasobola yambala eno nuupu tetulina kugikkiriza mu Kampala Central. Tutegedde nti kampu eno eya DF balowoozezza ku yaliko omubaka wa Lubage Yamambuka bamuyita Moses Kasibante bali mu poloota bali mu kwagala mwambaza gloves ayingire mu ring Kampala Central MP 2026 bamugamba nti yambala. Amawulire gye buvuddeko gategeeza nti aba DF baali babalidde ku kansala Moses Katabu bagende maaso n'okumuwa weight asiguukulule oba yengange David Lewis Lubongo ya mu kalulu jukira nti bakalimu ne minisita wa Kampala Hajati Minsa Kabanda naye bo omudumu gwonna tegutunudde mu wa NRM gubayita Minsa Kabanda Hajati omudumu gwa DF gutunudde mu David Lewis Lubongo ya era tutegedde nti bamaze dde okulagira musajja mukulu Moses Kasibante ono ambulera mu 2021 yamuyitamu kakati tutegeezeddwa nti bamugambye nti yambala tukutwale mu Kampala Central oyina okulemesa Lubongo ya oba Minsa Kabanda yawangudde naye kasita olemesa Lubongo ya Kasibante era tutegedde nti ababala kino bagamba nti Kasibante can create much more headache for Lubongo ya and entire NUP squad okusinga Katabu bagambye nti singa baleeta Kasibante ajja kuleetawo mpuliriza ebbugumu ery'amaanyi ajja kubalumya omutwe okusinga ku Katabu bw'abadde ayinza okuba nti akikola Kampala Central. Bagamba nti ekisooka Kasibante musajja mwogezi bulungi Oluganda lumanyi bulungi ate nga David Lewis Lubongo ya musajja wattu Oluganda lutonomu si mulungi nnyo mu kwogera. Kasibante ali stubborn nti ali provocative ayagala nnyo okunyiiza ali fearless bama mugenze mu debate talina gwatya kali baga nti onajja kusoba Lubongo ya bali mu mubuga yambala ogende wali nebegenda maaso nokweka nti bitambula winataddeko Pale FM ekulaira omuntu wa bulijjo era tugedde nti wakati mu kumuleeta basuubidde n'okuba nti bamuwa kasente bamufandinge enteekateeka eno erimu Muhammad Nsereko abadde omubaka w'ekitundu kino yeegase n'aba DF mission against David Lewis Lubongo ya egenda maaso mu Kampala Central constituency. Mbagambye nti newankubadde nga race erimu Hajati Minsa Kabanda wa NRM ne David Lewis Lubongo ya w'ekibiina ekya NUP naye omudumu sigwa Hajati Minsa Kabanda bagutunuza mu David Lewis Lubongo ya naye kakati tulindiridde tannaba kusalawo musajja mukulu gwe bayita Kasibante Moses tannaba kuba nti asalawo akyagezaako okulabika nti abibalabalamu naye nga abakulu bagamba nti tumulete owulire eggaali nga babitambula 2026 gwe mwaka gwe twolekera gwa kulonda ojja kawulira Kampala Central katulinde Moses Kasibante gloves anaziteeka kayingire ring oba anaatya n'akiddukamu katugende ku kibiina ekijja Pale FM ekulera omuntu wa bulijjo wabuli nnyo kuba nti otaddeko yinza omukugulu kongono ogamba otya kaana kambaata wali enansana kati mu mawulire amalala ge tuyina yaliko omubaka mu parliament wa Kawempe South constituency yaliko omubaka mu parliament wa Kawempe South constituency Haji Mubaraka Munyagwa mugaati gwa bata avuddeyo n'agamba nti yenze naafa nga sikoze ku political party abantu kumpi buli lunaku batongoza political parties. Mawulire gategeezezza akaseera kano kennyini Mubaraka Munyagwa okusooka nti talina nteekateeka yonna yeyunga ku kibiina kyonna. FDC yavaayo yagaana okuyingira PFF kati ali awo talina kibiina abadde ali awo naye yeebalamu n'agalaba nga awera gaa nti naye mpuuga baba yakuze ekibiina bano abaava eri baakola yava eri buli avaayo akola lwaki nze sikola kati amule gategeezezza nti akadde konna
bagenda kuba baleeta ekibiina ekijja era akolera wamu nti n'omusajja ayitibwa Nambale yaliko DP chairman mu kibuga Kampala Mubaraka Munyagwa nti yamaze dda buli kimu kumbi kyawedde dda okufuna ekibiina ekibadde kiyitibwa National Peasant Party. National Peasant Party ekibiina kino Mubaraka Munyagwa yamaze dda okuba nti akifuna. Yes, ekibiina kimaze dda okuba nti akifuna era kigenda kuba kitongozebwa essaawa yonna era nti agenda kubeera president waakyo. Bw'obeera mu kibiina ng'olaba bakutwalira wansi oli mu nkwawa za muntu kyokola ng'ofuna akasente ng'ogula ekibiina. Mwami Mpuuga kyeyakola yagenda okulaba ng'eno mu Nuupu bamuyisaamu eggaali abaana bamuyita 5 n'ebirala n'agamba nti omugezi afuna gy'anywera otuzzi n'afuna ekibiina kati ye pulezidenti Ssebo azimba omumanyi gwe. Okitegeera kati kasitolaba ng'embeera yakunyigirizza ng'ate olaba kati Munyagwa yagenza okulaba mu PFF yali ababedde baayo yadde bava mu FDC bonna yagenza okulaba Lukwago bewogerebwako ba Ssemujjo Ibrahim Nganda ba Dr. Besigye ng'erinnya lye era nga bomba gamba nti yagwa Mubaraka Munyagwa. Kati Munyagwa gamba nti okay afunye ekibiina alina kyasonjodde National Peasant Party era agenda kubeera president waakyo. Ebira tetunnabako bikantu bitegeera naye ng'ekibiina kino tutegedde nti weekyejjawe n'atuukira kigenda kuba kitongozebwa. Mubaraka Munyagwa yagenda okubeera president waakyo. Kakati ekibuuzo kiri nti lwaki bannabyafuzi beetanidde nnyo okulabika nti bafuna ebibiina? Ekisooka nti waliwo ekisuubirwa mu maaso awo akaseera kagenda kutuuka mu maaso awo era nti kiyinza okuba nga tekiri wala akaseera kagenda kuba katuuka ng'ebibiina byonna ebiri registered ne bwe biba nga tebirina babaka mu palamenti ya ggwanga bisobola okufuna ku ssente. Okitegeera nga teweetaaga kuba n'ababaka mu palamenti nga olaba kakati ebibiina ababaka mu palamenti bye bifuna ssente za iPod byokka. Kati nti maaso awo waliwo ekigenda okuleetebwa mu palamenti kikolebwemu ennongooserebwa etteeka eryo erifuga political parties nga ne political parties ezitalina babaka mu palamenti zirina share gye zifuna. Kakati nga ekibiina kyetaaga kubeera just registered mufune omudidi. Okitegeera kakati nti abantu kye bateeze kyovula abadduka misinde kugenda maaso n'okulabika nti ampuliriza bafuna political parties. Mubaraka Munyagwa agamba nti emu ku nsonga ezimulese okufuna ekibiina agamba nti President Museveni baagala bamulumbe okuva mu buli direction. Nuupu erumbe, FDC erumbe, PFF erumbe, DP erumbe, DF erumbe nti abulweko waanya otuzzi. Okusinza ku Mubaraka Munyagwa bamubuuza nti waayi ebibiina bingi ekino kibiina kyandibadde kyaki si kutematema mu bululu bwa opposition agambye nedda ffe twagala kulumba okuva ku fronts ez'enjawulo. Jeno Museveni tumubuzeeko waanya otuzzi era alemererwe okufuna 51% eragiddwa mu ssemateeka. Kakati bwe tumala okumulemesa okufuna 51% ffe tuddeyo twesortinge muli March tubeeko omuntu omu gwe tuwagira aba awedde. Jeno Museveni awo aba agenze maaso n'okulabika nti awedde nga bwe bitambula Pale FM kula lya muntu wa bulijjo. Kakati ebiwe biri kibiina kijja kigenda kuba kitongozebwa under Haji Mubaraka Munyagwa mugaati gwa bata. Mu kibiina ekya NUP omukulembeze waakyo Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okulabika nti ateekawo akakiiko ataddewo akakiiko already principal ataddewo akakiiko mu kibiina ekya NUP kagenda kuba kakola ki akakiiko ak'enjawulo kagenda kuba kanoonyereza ku bakulu mu kibiina kya NUP nti abadde batandise enteekateeka z'okutunda kaadi ogezaako okugaba kaadi za NUP mancholo n'okubaako engeri gye bakwata kasente nti kola kino nja kuwa kino kola kino nja kuwa kino gwe vaamu gwe dda wano gwe wesimbe wano. Pulezidenti w'ekibiina agambye nti bataddewo akakiiko kagenda kuba kanoonyereza. Jjukira nti omu ku beesimbyewo ekawempe ku bwa meeya Alhaji Latifu Ssebaggala yavuddeyo n'agugumbula abadde ssabakunzi w'ekibiina gwe bayita chairman Fred Nyanzi Ssentamu nti abadde atuuza abantu mu maka ge agasangibwa ekyebando n'atandika okuba nti oba oliawo akola enteekateeka ezifaanana n'ez'ekibiina ez'okugaba kaadi era nti ono yabadde alagira abantu okuva mu lwesi emu okudda awalala nga balina bye bamaze okuba nti bakkaanyaako era bamulumiriza nti ono ye yagenze maaso n'okulagira ne abadde mu lwesi y'ekawempe ku bwa meeya Umar Magala nti bamutuuziza mu maka nga bali wamu ne meeya w'ekawempe Mwami Sserunjogi
be batuuzizawo Malumagala ne bamugamba nti va mu resi nti ate wayinza okuba waliwo n'ekintu kidogo nti wayinza okuba wabaddewo n'okumutemera. Resi n'agivaamu n'agenda ku bwa kansala. Kakati amuli agabadde gatambula nnyo. NUP etaddewo akakiiko President Kyagulanyi yennyini ataddewo akakiiko kanoonyereze ku bino ebadde bigenda maaso kyokka era bannakibiina babakubiriza nti bw'oba olina ky'olaba nga tekitambula bulungi please toddukira mu social media jangu oloopa ebintu tubikwasaganye. Naye nga akakiiko kateekeddwawo okunoonyereza ku nsonga eno tutegedde nti ensonga esinga okubeera ennene lwaki kateereddwawo kwe kulumiriza abadde Ssaabakunzi w'ekibiina Fred Nyanzi Ssentamu nti abadde alina abantu batuukirira mu mankwetu nga abala ebya kaadi baweebwe oba tebaweebwa. The inside story. Okulonda kwe tugendamu kwa muliro, we either make it or break it. The inside story. Right now, me want to thank the one of them ghetto youth today for the patriotism and consistency where I show. We know say you have a problem, the fire burn up the whole things them, but everything are gonna be alright. See? The inside story. Government yasaba constituencies. Soko linde yasaba districts. Gwe wali ogezeko mu government gwe. Obumanyi obutegeera. Yogera ku byotegeera. Wetakula wakusibwa. The inside story. By Katase pedagogy and Arutase, David William Magezi is my sobriquet, is my epithet, is my operation. In simple terms, is my name. The inside story. Ami Museveni ye president. Nga palete mutuweze emyaka 14 mu nsike y'okuweereza. Tuzeemu okukola enkyukakyuka mu pulogulamu yaffe ey'entanda ku makya n'ettuli omukeeze. Nga kati pulogulamu ettuli omukeeze eddiziddwayo okuva ku ssaawa emu ey'oku makya paka ssaawa 3 ez'oku makya. Ate pulogulamu entanda ku makya ekomezeddwawo mu mpeereza mpya, enkuba mpya, manda mapya, vayibu mpya. Kati okuva ku Mande paka olunaku olwokutaano tusuba pulogulamu entanda ku makya. Golokoka ng'otegera eddiini yo weebuulirire okwogera ku bikuzimba otandika olunaku ne vayibu empya otegere ebifa mu nsi yonna kusa n'okuweebwa omukisa okuwulizaako n'ogolokosa ku bantu bo. Entanda ku makya ng'enkyukakyuka zino zakutandika ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'omusanvu 2025 nga Pal FM tuweza emyaka 14. Entanda ku makya reloaded ku kkula ly'omuntu wa bulijjo okuva ku ssaawa 11 paka ssaawa 1 ez'oku makya nga 7 ogw'omusanvu amatu ku rediyo yo. Lindirira. MTN Voice Bundles ziri bei dondolo okukubira n'emikutu kyonna mu Uganda. Funa eddakiika 25 ku nnusu lukumi zokka. Okuzigula nyiga star emu star 2 olonde daily bundle oba kozesa My MTN app oyogere ku bei dondolo ne MTN kubanga bwe twogerera awamu tewali kitulema. MTN enkola n'obukwakulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. Weefunire Bode Super smartphone empya onyumirwe GB 16 ez'obwereere. Tandika ng'osasulako emitwalo 4 n'ekitundu zokka olwo balansi omusasule mpola nga buli lunaku osasula sente ezitasukka mu siringi 10. Osobola n'okusalawo okusasula wiiki oba omwezi. Nyiga star 165 star 5 star 2 star emu hash okusobola okwefunira Bode Super